Speaker, we shall sit and bring the report to Parliament. Okay, next item. Nga tukyaliiko Paalamenti wennyini akubereza Paalamenti eno Nnaalonga Internet Among Magogo olunaku olwaleero alaze okwenyamira okw'ekitalo olw'ebicupuli eby'ebyamaguzi ebijjudde mu katale ke Uganda ekiviiriddeko bannansi okwongera okufuna agalwadde agatategeerekeka nga kiva ku mbeera n'abamu baluguzemu n'obulamu. Bw'abadde alambuula bannamakolero aboolesezza ebyenjawulo wakati mu byamaguzi ebituufu n'ebyo eby'ebicupuli mu luggya lwa Paalamenti olunaku olwaleero, Sipiika Among ategeezezza ndi ekyobulabe ekiriwo kati bye bicupuli okuba nga bya layisi nnyo ate nga bye bisinga okusikiriza abantu aba bulijjo olwo ne beetanira okubigula okusinga ate ebyo ebituufu, ekintu ekifuukidde ddala ekyobulabe era kitadde obulamu bwa bannayuganda mu katyabaga. When you go to downtown, down there, I go and do shopping. When I go and do shopping, you find so many things there. They will tell you, come and buy this one. This one is, we can give you at 1,000. Yet you find the real cost of that product is maybe 5,000. But somebody is giving you at 1,000. Now, where is this country going? Where are we taking our people? Yes, they are cheap, but in the long run, what effect does it cost to your life? What effect does it cost to your children's life? I have seen pampers there that are fake. I have seen, if you continue using the same things day in, day out. Ku nsonga eno ssentebe w'ekibiina ekirwanyisa ebicupuli mu ggwanga ekya Anti-Counterfeit Network Fred Muwema munnamateeka alabudde nti singa gavumenti tevaayo kulwanyisa bicupuli naddala mu katale ebyongedde okweyongera, kino kijjafiiriza Uganda obutitimbe bw'ensimbi empitirivu. Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo ekya UNBS kitegeezezza nti ebyamaguzi bikola ebitundu 58 ku buli 100 ebiri mu katale nga tebituukana na mutindo. Kino kya bulabe nnyo. That the UNBS just issued a report, Right Honourable Speaker, saying that 58% of the products on the market are substandard or fake. What that means, Right Honourable Speaker, is that every money Parliament allocates, 58% of it is being spent on fake products. So, meaning that when you allocate money for agriculture, for schools, for hospitals, 58% is being lost. This must stop. Ku nsonga eno y'omubaka wa Bugiri municipality mu district y'e Bugiri Munnajjeema Asumani basalirwa yeyanjula ebbago erirwanyisa ebicupuli erya Anti-Counterfeit Bill onakkaatiriza nti Uganda obutaba ku bicupuli kyekiwadde oluwenda ababifulumya okwegazaanya ate nga kyabulabe eri bannayuganda. Tutambudde Uganda ebitundu bya Uganda byonna nga tufuna ebirowoozo by'abantu kye bayita anti-counterfeit si kintu kya bulijjo era si kintu nti buli omu akitegeera oba akyekakasa. Kyokola ne mu Uganda mwennyini temuli tteeka lyetengeredde lyogera ku counterfeit oba ebicupuli. N'olwekyo okubeera nti wakati w'okutuwa liivu ne kati tubadde situnadda mu Paalamenti ensonga zibadde bbiri, okusookera ddala kulinda certificate, ekyokubiri kwongera kunoonyereza na kukubaganya birowoozo n'abantu b'enjawulo na kutwongeramuko ku bukugu obw'enjawulo. Amawulire amasunsulera amasengejje agawana n'ag'ebweru rediyo eriemu yokka Nabbasa twamba. Wonyukidde olunaku olwaleero nga babatuuze abawangaalira ku kyalo eky'e Bukolobe mu Kamuli municipality mu district ey'e Kamuli baguddemu ekyekango mutuuze munnaabwe atemeza myaka 35 egy'obukulu ng'ono mukyala yenna Matovu Getrida bwe yeetugidde mu kazigo ke kabadde apangisa. Omusasi waffe mu bitundu ebyo ye Dizara Rogers asobodde okwogerezeganyaamuuko n'abeerabiddeko n'agaabwe ng'enjege eneegwawo nga buli omwazi kuba mu bukiika. Kyoka ekyomusana balire bulungi niba baba kuniga n'omusana batya bakubba enkindala iba yamulekawo yajja okusuubula byasuubula eby'obutungulu iba agiira okwira ku ssaawa lina 12 ng'omukazi yeetuze. Kyoka kyamugisamu byetugiramu basula ng'annya ku buliri bwe yayanekiremu omuguwa yalengera eddagala kutuuka ku buliri kati likwewoomya kikola kyekyo omukazi kyakola. Ate nga tubeerera n'emyaka n'ebisibo gazira kulwanagana gazira kuyomba kale tulikubiriza abakyala n'abaami obutayingiranga mu bizibu bya munda ino nga tokobaire ku banaiba kubanga ensala gyasazeewo eyombi
ekikolimo kidye mu family oba kidye mu maka ekisinze kunuma kiri ekintu kirala abantu bali kufa obulwaire bungi bali kufa accident bali kufa bire nibire ngo omuntu ayenze eka omuntu mwene okugema obulamu bwe nabuta mukati abaga kiba kintu kibino kiba kintu kyabulabe wero olina obuzibu abakuwa magezi nife bakazi baife bajeira ayera tuliwo tulya twana twakola kitebeerawo absolute kibino azalu mudeya mbwabere yakeira kodi yakeira aye tugiro omo kyogamo kibino muntu ojanga hebweza kumubaino kubeza bizibu nga tukyaliko mu Kamuli municipality Kamuli eyo poliisi olunaku olwaleero ngeri wamu n'ab'obuyinza mu Kamuli municipality basobodde okutabaganya abadereeva abavuga zitakisi mu Kamuli awamu n'obukulembeze bwabwe ababadde bafunye obutakkaanya nga buva ku nsimbi za sako n'engeri gyetambuzibwamu nga bamu balumiriza bannaabwe nti ensimbi bazikkira ne bazirya awamu n'okuzibuzaabuza. Bano basisinkanye ku Tiggs Hotel mu Kamuli municipality olunaku olwaleero era nga poliisi baddemu mu lukiiko lwabwe ng'ekulembeddwa mu DPC Afande Rebecca Ayeta awamu n'ayogerera poliisi mu bendobende lya Busoga ey'Amambuka ye ASP Michael Kasada era oluvannyuma tusobodde okwogerezeganyaamuuko n'Afande Michael Kasada n'atunyonnyola bwe bibadde. Mubakulembeze baibwe byatandika lunaku lwa Sande twatyamako nabo era twayikiza nti olwaleero yame ku mulweko baano nga ni commercial technical person abatwala ali mu nsonga da mukisa mulungi ndi tutyaime twayogera bwogere twatasikinga abakulembeze okwinondola okwemulugunya kw'abavuzi b'emmotoka era tugiro